Lumbuye yavudde n'alumba omukulembeze wa Nuupu Bobi Wine. Okyogerako ki? Lumbuye yani blogger ali mu ttaka. Wani muganda waffe Mariach ajja kufuna obuzibu obuoli awo bw'asobola okwewala. Agende empola oba sinakindi abire ddala ku nsonga ezikwatagana ku nzikiriza. Si busiraamu bwokka, ekintu kyonna ekikwata ku nzikiriza y'omuteekeddwa okulabika nga tukiwa respect. Si gwe mulundi ogusoose yakikolako ne yeetonda ne tulowooza nti oba oli awo ateredde. Naye ku mulundi guno tetulwagala kulowooza nti nno kyamuseereddeko buseerezi ne. Nali neewulira Gravity omukujju, mpulira nga mwewulira. Kati sooka teweesuddiya teweebuuza nti ani aleese amaanyi, bantu bennyini be bannannyini maanyi. Ng'oli gwe bayogerako Idi Amini, KBM Live, ensonga z'abantu nze kiri maanyi. Wanazina style ki? Eyo style ya Lugaraga. Era Gravity bw'amaliriza concert ye njagala mukwatemu abeere mu blue corner mbeere mu red corner tunyooke Gravity omuyimbi nga tunkane Kazibwe omubaka. Mujja kutegeera nti byayimba simanyi embuzi zaakufudde simanya biki ate katuleeta rap enkambwe. Tusanyusa okulaba. Ndi bulungi mwe tuli tutambuze. Ng'obadde otubuzeeko. Nga mwendi tukola emirimu gy'Abannayuganda abaatulonda ne Bannayuganda bonna mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Era tuyite essanyu nti omwaka ogusoose tuguweereza bulungi mu paalamenti ne mu bitundu byonna gye tubeera. Tukusanze wano ku Afrikaana oli ku ki? Nzise ku mukolo gwa launch ya muganda wange Zaake omubaka w'Emitiyana agenda kuwasa mukyala we gwabadde naye ebbanga lyonna agenda kutukuza bufumbo mu gw'omwenda. Bubaka ki bw'oyinza omuwa Zaake? Musibirira entaano. Muganda wange Zaake nze namusooka ebintu bino eby'okutukuza obufumbo. Obufumbo buno si bwangu naye ate busoboka. Kuba mu nsi tewali kintu kyangu n'otulo twennyini tusobola okubeera ekizibu. So kyenyinza omugamba ne mukyala we Bridget beetegeera ekisinga obukulu kwetegeera na communication waggulu wa byonna nga waliyo Katonda. Tugambe nti gino emikolo gigatta ebibiina byonna asobola okuyita wa NRM wa DP. Omukolo gwa leero si gwa byabufuzi wa mikwano gya Zaake ne mikwano gya mukyala we. Era nsuubira nammwe muva wano mugenda kuyingira munda mwetabe ku mukolo. Batuganyeyo munda ssebo. N'ekirala ssebo omuntu ayagala okwebuuza abantu ba NUP nga muwasizza nnyo. Ebiseera bino nga struggle ewedde sente muzijjengawo. Okuwasa si ssente. Maybe lwe mubategedde abantu babaddeyo nga bakola emirimu gyabwe, babaddeyo ng'obulamu butambula, buli kimu kibeera n'ekiseera kyakyo. So kuwasa tekyesigamiziddwa kyakuba nti abanuupu balina ssente, waliwo munnange n'abatawasanga ate waliwo ne betwasanga mu nsonga zino ng'era tebawasanga. So kuwasa it's not about the position, kiba ku mutima gwamu. Abantu balaba emikolo gyammwe gijjira kumukumu nga mazzi. Emikolo kati mugende mubuuza abagikola. Nate ab'e Kawempe gy'osinziira nga tebakwemulugunyaako. Bagamba ki? Bagamba empeereza yo tebasanyusizza. Abo si beewaffe, aboogera ebyo si beewaffe. Teri muntu w'e Kawempe asobola kwogera ekyo. Nze omu ku babaka abasinze okula ndowooza wakiraba ne mu Hansard. Twagenda mu Kawempe tulwaniridde abantu b'omu Katanga, tulwaniridde abatembeeyi, tulwaniridde ababoodaboda, ne ndeeta ensonga zonna zonna ku Floya House. Nwaniridde Bannayuganda abali emitala w'amayanja, abaana abakusiba ne babonaabonera ebweru, byonna byonna biri ku likodi ya Paalamenti. Nwaniridde Munnayuganda oba w'e Kawempe bassibwawa, nze mubaka eyasoose okuleeta ekiteeso ekirwanyisa amakampuni g'amasimu agabba data w'abantu. Oteekako ssente katono nnyo, data ne bakola ki ne bamulya. Oteekako ssente katono nnyo, ssente ne ziggwako. Byonna ndi wa mukisa nti nsobodde okubikola mu bbanga lya mwaka gumu bwe tusobodde okuba nga tuli mu Paalamenti. So aboogera ebyo si batuuze beewaffe. So tutambula bulungi. Nze nzekka omubaka mu Kampala wano okusinziira ku kyemmanyi ayina basale scheme nga tulina abaana 271 be tuweeredde mu ofiisi yange nga Kazibwe Bashir Bazira. Lwakuba bino ndowooza abantu babadde tebabimanyi n'enfunye omukisa okubibategeeza. Emiruka 13 gikola Kawempe South tulina abaana 271 be tuweeredde mu mwaka gumu nga nze nkwataganye n'abanywanyi emikago egyawano n'egyebweru. Kati omuntu akuweereza obwenkanidde awo oyagala akola atya? Okay, honorable. Waliwo ebipapula ebyayitinga naawe nga bitulaga musimanya ssente ezakuyambako mu kalulu. Ina side ate eri opposite. Ekyo kyaliyo akaseera ke twalimu akaakalu kalimu propaganda mungi era tekyasooka kunze ne president waffe Kyagulanyi bamuteekako ekibaluwa ne bagamba emmotoka gy'avuga nti baagimuwa bintu Mwami Museveni yagimuwa mwabira paliisizza buli omu olutawo lw'amaanyi. Sitwagono gye twayingiramu abantu bayinza okuba tebakitegeera yakwagala kumenya emitima gy'abo ab'amaanyi abagobererwa abantu era omulabe singa tumuwaggaako eyo ajja kuwangula ne tusobola kukkiriza mulabe kutuukiriza ekyo ekigendererwa kye. So tulina kubanga tuli solid
bwe balumba Kyagulanyi, bwe balumba Kazibwe, bwe balumba Zaake, babeera balumbye ekitundu ekinene ku bantu abakiikirira, abantu babeera balumbye ekitundu ekinene ku ddoboozi ly'omuntu wa bulijjo. Naye abantu abagoberera Kazibwe, abantu abamanyi bye tukola, abantu obukiiko bwe twateekawo mu constituency bamanyi empeereza eno era basiimu bamativu n'okusinga bw'oyinza okirowooza. Awo wennyini ne bagamba ne ku TV. Ku TV era yaveeyo. Nze ngenda okugenda mu parliament nga nyina radio, nagenda okugenda mu parliament nga nyina media institute, ngenza okugenda mu parliament nga nkola bannayuganda bampagira nga ndi ku radio. Nze munnamawulire nzekka eyakulanga show nenteeka ku Bat Valley emisana nengoba abantu n'ekiro nengoba abantu nga bannayuganda bampa ssente era byonna ebyo nabikola nga sinagenda mu parliament. Nagina nice radio ng'etambula bulungi. So aboogera ebyo wolokoso atagwana kuweebwa birowoozo era mwattu nkyewuunya omuntu okusigala ng'akyogera. Anti abasinga bagamba bwenga kyakwanguyizibwa mangu kuwa license nali njirina even before going to parliament bakebere records radio nice radio nali njirina nagiwandiisa mu 2017 bwe nava ku Pal FM nenfuna license. Ekyo buli omu akimanyi. Genda mu records bwe nava mu Pal FM mu 2017 January ngenda kuze mwezi 27 nengenda nenfuna license ya UCC operatinga nice radio. So ekyo ayogera ekyo simunyiigira kuba mmanyi obutamanya simusango paka lwomanya ate n'oddamu ne weeyisanga atamanyi. Abantu ba Kawempe bagamba olina nnyo gamu mu ngalo. Gamu kyeki? Togaba tolina ky'ovaako. Kazibwe Bashir mpeeredde abaana 271 mbaweeredde. Besimanyi besirinaako Luganda naye bannayuganda bannange. Gamu mu ngalo gwe boogerako ndowooza babeera baagala batukole tutya naye nze nkola ekintu ekiyamba omuntu. Teri mukulembeza asobola kuzimba ggwanga ng'ogenda ogaba ssente 100 ku 100. Era kino mentality eno esaana okuvaawo. Eggwanga tetulizimba nga tugaba ssente, eggwanga tulizimba tuteekawo projects ezikulaakulanya abantu. Gende Mulago wali ku Mawanda Road waliwo abaana abookya ebyuma awo nga ku masannyalaze pawa n'ogendeyo abaana abookya ebyuma nab'empawalinga ne mbagulira ebyuma. Genda ku Ntebe wali ngewa pastor Kakande. Abantu baffe abali awo nabakwasaganya ne DIT minisitule ya gavumenti y'ebyenjigiriza okubongera mu skills. Tulina okukyusa mentality y'abannayuganda bwe tuba bakulaakulana. Kyova olaba ze mpakanya gavumenti kyekola okugenda ng'egabira abantu ssente. Ekizibu ky'abannayuganda si ssente, ekizibu ky'abannayuganda kuba empawalinga na kubateerawo mbeera ebasobozesa okwekolerera. Awo wennyini ensonga ya Mawo ogyogerako ki ey'okubanga yazze mu NRM? Nobert Mawo okuba nti yagenze mu NRM abakyewuunya nsobola okwewuunya. Kinsobola okugamba. Abeewuunya Mawo ogenda mu NRM benneewuunya. Kuba enkola eyo yonna buli gye badde gyerabika. Ate n'ekirala ye bw'aba yasazeewo okukola ekyo eggwanga limutunuulidde tulabe biki byagenda okuweereza bannayuganda ng'ali eyo kimalamu amaanyi. Ffe bwe twali tukula twawulirizanga abantu ba Nobert Mawo ayogera bulungi olowooza alina ebirowoozo ebirungi naye kitumalamu amaanyi okulabika nti abantu be twagala okujja mu bukulembeze abalinyuunyuusa okumala kumpi myaka 40 ku kiseera kino Uganda nga tuli ku vaagi ey'okuleeta enkyukakyuka omuntu avaayo mu kifo ky'okubalwanyisa n'asalawo beegattako naye kwe kusalawo kwe era tumulinze ng'abalala bwe babadde ayagala kulwanira munda mu gavumenti yani yamwanyi Museveni talina kyagenda kukola kikyuka ku ebyo kyasobola okukola kyabadde asobola okukola omukisa yagunaabye mu ngalo abadde alina kukola ng'ali eno mu forces of change ng'abalala bonna olowooza agenda kukyusa ngaani bwe yakyusa mu ggwanga bamusindise nga Mbega eri Luwani ate kati ebyo emboozi z'amalo oga nti bamusindise nga Mbega anti bamusindise nga Mbega nga bandi abamusindise ekyo siyinza kukitwala nti bamusindise nga Mbega muntu mukulu yasazeewo kyasazeewo but of course nga bawulidde konsani ya buli muntu okusalawo kwe tekukiikirira bannayuganda eno gavumenti ya Mwami Museveni teri muntu asobola kugyegattako n'abaako kyakyusa okuviira ddala ku biseera bya mukulu Elia Kategaya yatubuulira bulungi bajja Beri Bidandisali abaali ne Mwami Museveni baatubuulira enkwe obunnanfuusi n'obutali bwerufu bwa Mwami Museveni kati omuntu yenna Mwami Mawe aba yasazeewo okugenda eyo saagala kugamba nti no talaba kyalaba kyekikyamu. Olowooza tekyongedde okulaga nti no abannayuganda abamu bava ne bagamba nti wano mu Uganda tewakyali opposition nti kakati Museveni oba omukulembeze w'eggwanga asobola okukozesa kyagala aba opposition be bantu bannayuganda abanyigirize naffe abakulembeze aboogera ensonga z'abantu ne mu NRM mwennyini mulimu abantu abalaba ebintu nga tebitambula bulungi naye ne batya okwogera abamu kubo ne bavayo ne batugamba ajimpisizaabo kano yonna abeera mu opposition. So ekikulu oba oli opposition oba oli mu kibiina kivuganya gavumenti oba tolina kibiina kivuganya gavumenti we are not talking about politics twogera ku mbeera ezikosa ezinyiga omuntu waffe owa bulijjo kyekisinga okubeera ekikulu teweetaaga kuba munnabyabufuzi okuleeta change gye twetaaga weetaaga kuba munnayuganda afaayo alumirirwa agoberera okuleeta change
bangi abakyusiza ebintu bino. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky teyali munnabyabufuzi n'akamu, yali munnakatemba nga comedian naye akyusiza eggwanga okulituusa. So ekintu kino tetusaana kirekera bannabyabufuzi. Nze nali mawulire era nkyali mawulire naye navaayo nenwanira abantu baffe aba bulijjo nga ndabye bitatambula bulungi. So nammwe abakutte kamera, nammwe abatulaba, temulekera nsonga zino bwe mulowooza nti nno bannabyabufuzi. Ensonga za ggwanga, it's not just about politics, kiri ku mbeera zaffe ffenna. Atalowooza nti nno mawo okugenda mu enyalemu kigenda kulietingawo vacuum bammemba ba Nuupu naddala abadde ab'amaanyi sinsi bava mu dduka baagala okuddayo girwanirira Nuupu kigimalemu amaanyi. Nuupu y'amaanyi. Nuupu togitunulira mu muntu omu, era tewali muntu omu asobola kuva mu Nuupu oba babiri oba basatu Nuupu n'enafuwa. Nuupu esimbye emirandira gyayo mu bantu. Oba twagenda okujja nga tutambulira ku people power. Olwaleero ababaka bonna ne bagaa nti bavudde mu Nuupu oba bagenze mu DP oba bagenze mu FDC, amaanyi g'abantu gajja kusigalawo nga ge gawaniridde bendera ey'okulwanirira enkyukakyuka. So ekyamwami Mao kuba nti yagenze mu NRM kigenda kunafuya ababaka abali mu Nuupu mu DP ne bajja mu Nuupu, ekyo kikafuwe kigwegalambye wali kkoni. Teri kibiina kiyitibwa Nuupu kigenda kunafuwa. Nuupu egenda kusigala nga y'amaanyi because eri mu mutima gw'abantu, mu ntunnunsi z'abantu mwetambulira olw'amaanyi g'abantu agaleeta buli omu kifo kyali. Owaaye Lumbuye yavudde n'alumba omukulembeze wa Nuupu Bobi Wine. Okyogerako ki? Lumbuye yani blog ali mu ttake saalabyeko byeyogedde era siyinza byogerako naye nga tomumanyiye anti temwogedde mannya ge mulambala. Fred Lumbuye mumanyi naye byeyayogedde saabirabye era saabiryogedde era sisobola kwogera na kimu kyonna ku byeyayogedde. ogamba toli followa we mufololinga toli followa we osobola okuba waliwo omuntu nga musiraamu ng'alina okusala eswala 5 oluusi ayosaamu emu. Kati ekyokuba nti ndi folowa wa Lumbuye tekitegeeza nti buli kyakola nkiraba era sibuvunaanyizibwa bange kulaba ku buli Lumbuye kyakoze. Nange ebimu nsobola okuba nga saabirabye kati bye muŋŋamba ebyo sinnabiraba. Okay, Haji, ku nsonga eyo yennyini ey'obusiramu gyeyogeddeko komediyani omu yavuddeyo n'ajerega obusiramu Mariach. Ensonga eyo nga gwe Haji wagirabye otya? Ate nga si gwe gusobose. No, abantu bano bagwana kutuuzibwa ebintu bisatu byetasaana kuzannyirako mu bulamu bw'omuntu. Ekimu ku byo ly'eggwanga ly'omuntu teekeddwa okuba eggwanga ekitiibwa n'ekisinga obukulu y'enzikiriza y'omuntu. Bannaffe bannabitone bakomediyani abayimbi wani muganda waffe Mariach ajja kufuna obuzibu obaolyawo bw'asobola okwewala agende empola oba sinakindi abire ddala ku nsonga ezikwatagana ku nzikiriza. Si busiraamu bwokka, ekintu kyonna ekikwata ku nzikiriza y'omuntu teekeddwa okulabika nga tukiwa respect. Si gwe mulundi ogusoose yakikolako ne yeetonda ne tulowooza nti oba olyawo ateredde naye ku mulundi guno tetulwagala kulowooza nti nno kyamuseereddeko buseerezi ne kimuyitako. Tukkiriza nti yakikoze ategeera era ng'agenderedde. So tujja kusaba abakulu bamuyite bamutuuze kuba munnayuganda munnaffe alina abantu abamugoberera ate basobola okumutereeza. So yeetaaga kubuulirira. Oba tugambe nti ebyokuzanya bimuweddeko. Sirina kapima baweddemu comedy ate ne mwami Mariach sitera kumulaba naye muwulira buulizi nti ayogera ebisesa naye ku mulundi guno bw'aba yagadde kwogera bisesa nga azanyira ku ddiini y'obusiraamu eryo eppeesa lyanyize si lya kiragala anyize eppeesa erimyufu. Honorable omuntu yabuuza Honorable Ssegirinya abe Kawempe mwamuviirako ddala kuba tulaba n'ebintu byebimu nga ofiisi ye ambulance ze birabika bulala mwamuvaako Honorable munnammwe naddala nti ali mu constituency. Muganda wange Ssegirinya tukyamuliko nnyo era n'olwaleero tubadde wano nga twogera ku nsonga za muganda waffe Ssegirinya tukyagenda maaso n'okufulumya amaloboozi agamba Ssegirinya bamute muganda wange Alan Ssewanyana n'abantu abalala bangi abatalina mukisa kubanga bamanyiddwa baganda baffe abo babiri betumanyiiko mu mwanya naye abantu bangi bannayuganda abakwatibwa olw'ensonga ezitategeereka betuganda nno babire nga babata. Tusaba speed trial. Kirungi mulamuzi yatugambye nti ku Lwokuna lwe bagenda okutandika okukozesa muganda wange Ssegirinya ne bwana Ssewanyana Alan. Waya akasembayo nalema wali oyimba kiki? Yes, buli kintu omwana bw'abanga ali mu ssomero ayambala uniform. Bw'ava mu ssomero batakyayambala uniform. Ate watusuubiza nti ogenda kuzaako akayimba. Anti ngambye bw'oba okyasoma oba oyambala uniform naye bw'ova mu ssomero uniform oba tokyajambala. Kati ekiseera ekyo kyali kyakuyimba kati ssaawa yakuweereza abantu bakuba ku nkokolo abayimbi baali batidde nabakuba omwana wamwe Bashir mbayirawo omubiri nannyini waaka mbayirawo omubiri ddoboozi gyo gwakola mbayirawo sizerabidde
Inda ko mwana mutesi. Basigo yakayimba. bakuwandiikira Nze nakayimba anti verse kati banga deni nga sikayimba. Wallahi ebimu bakayimba tuwe mulayinizo jjukira anti keko bayirawo mubiri obuziri ogwakola n'abatudde bakamba bayirawo mubiri wali ne tugamba ekirala nti tewesudia tewebuuza nti ani aleesa amaanyi bantu bennyini be bannannyini maanyi ng'oli gwe bayogerako Idi Amini KBM live ku nsonga z'abantu nze kiri maanyi nali neewulira Gravity omukujju mpulira nga mwewulira kati sooka owulire tewesudia tewebuuza nti ani aleesa amaanyi bantu bennyini be bannannyini maanyi ng'oli gwe bayogerako Idi Amini KBM live ku nsonga z'abantu nze kiri maanyi eyo sitayiro ya lugaraga era Gravity bw'amaliriza konsati ye njagala mukwatemu abeere mu blue corner mbeere mu red corner tunyooke Gravity omuyimbi nga tunkane Kazibwe omubaka mujja kutegeera nti byayimba simanye embuzi zakutudde simanya biki ate katuleeta lwaku enkambwe okuyimba ani akusikiriza okuyimba okuyimba nti kati ate abansikiriza bensinga ba Gravity bensinga